Ebintu bitaano omuwala ayagala okubeera owakabi by'olina okutunuulira ennyo. Bw'oba biwadde obudde nga bukyali, obulamu bwo bwonna bwonna oyinza okuva kuwangaala mpaka ebbanga ly'oliwangaala mu nsi nga tolabye ku nnaku. Namba emu, okuzaala nga obudde bukyali. Abasinga olowooza okuuma figa musimanya biki, ate kirungi nnyo n'ozaala abaana bo ng'omubiri gukyali muto, mwangu gwakuzzaawo. Kirungi nnyo n'ozaala abaana bo nga tebabakuwa. Bw'omala okukula n'ozaala myaka 35 n'otandika ozaalira abaana awo 38 ogenda kuzaalayo akaana kamu bodeyiike. Kizibu kyajjizzaawo olina okuba nga weefaako, Katonda akuveemu bakusale busazi. Awo biba biwanvuye, mubiri gupaaluuka, wenna ogenda kubeera nga olinga omukadde. Bw'ozaala abaana bo nga bukyali, otuuka n'ekiseera nga tebabakuwa, ate n'onyumirwa obulamu bulungi nnyo. Namba 2, obutayiga kukolamu kasenteko olw'okuba omwami akuwa. Omusajja ne waba akuwa buli kimu, naggambye neeyaggaana okukola, mugamba atirisi waka olundirewo enkoko oyiga okwekolera akasenteko. Bwe mukyankalana n'omwami oddayo ku zero, kubanga oba tomanyidde kukola ogenda kunyigirizibwa. Ate akulekedde abaana, omwami asobola n'obutakukyawa naye n'afa bufi. Ebitta abantu bingi, accident mweziri, omuntu asobola okufa bibye. Ate nga mubadde temuyimiridde bulungi ng'olina okuyiiya obulamu, kati ogenda kukola otya? Ne bw'obeera ng'omwami akuwa buli kimu, fuba okulaba ng'ofunayo ekiyingiza ssente, ate simusaba okolera eka. Ne bw'oba osiba bundaazi ng'ofunayo ennusu 2,000, kirungi nnyo lwa nsonga 100% oba toliraayinze ku musajja. Namba 3, obutapulaningira ssente kubanga bazikuwa. Abawala abamu ofuna omugagga n'akuwa ssente, buli wamu akuwa akasente. Genda osiba enviiri kwata $50, obadde osiba zeebiri, tosooka kulinnya bbeeyi. Pulaningira akasente kano ke bakuwadde. Omuntu yali anoonya kapito w'emiliyoni 10, omwami abasajja basinga olowooza akugaana okukuwa kapito okutandika bizinensi, naye ng'asobola okukwasa ku $45. Ky'oba okola ekintu kimu, toyongeza bajeti ya bintu byo. Towefuula wa kitalo, tofuuka wa bbeeyi. Sigala mu bulamu bwe walimu nga tonnafuna musajja oyo bw'akuwa $50. Enviiri bwe wali osiba Z5, siba Z5. Balance muteeke ebbali. Oluvannyuma lw'ebbanga era eyakumma kapito ojja kufundikira ekiseera ng'omuyina. Weebereremu. Era kirungi nnyo okuteeka akasente ko kwa akawunti in case ng'ebintu bitabuseemu. Namba 4, omwana asooka obutamuyigirako. Biseera ebisinga bw'ozaalayo omwana asooka, sooka olabe embeera z'omwami wo. Bino muyina enkola egamba mbu simanya abaana bo tobamansa, tomansa baana yeesi. Naye omusiru ozadde omwana akulese mu ddwaliro gwe wejjeeyo ne ssente tazikuwadde. Ozze waka kukyunyiza wasiza omukazi omulala. Ozaala baana bakubiri, gwe lwaki toyiga? Biri biboozi. Ne bw'ozaala omwana akusooka eba warning shot, oba okasusa ejjinja erisooka mu bulamu, kati ki ekiddako? Zukuka olabe omuntu engeri gy'akuyisizzaamu, sitaani talokoka. Namba 5, okubulwa, nkyogere ntya kino, okulema okwawula taata w'abaana bo ku muntu gw'oyagala. Waliwo embeera ezikola taata w'abaana nti omusajja azukka n'agenda n'akola n'anoonya emirimu muyiribi, amanyi ssente, yeezimba, alina pulaani z'ayogerako ez'okugira kangula wano akapoloti, nyinayo pulaani bwe ziti. Omuntu akutwala okukyakala, oyo husband mulungi. Ne si taata w'abaana bo mulungi, taata w'abaana balina okuba nga yeezimba. Omuntu atezimba naawe ajja kukutama gye bujja. Bw'olema okulonda omuntu omulungi n'onoona gw'oyagala laavu bweggwawo oba tolina benefit ndala gy'omufunako. Ne mwawukana n'akulekera abaana, g'ogenda obbeerabiririra, kati olaba bw'ogenda okukolerera abaana bo. Tunula nnyo waliyo omusajja gwe weetaaga ne gw'oyagala. Omuntu gw'oyagala si mukulu nnyo kusinga gweweetaaga. Gweweetaaga bweyigirize, gwefuna omusajja alina obuvunaanyizibwa ng'asobola okukolera by'oyagala, nga buli kimu weeyigiriza okwagala oyo. Nekisemberayo ddala okugwa mu mukwano n'abasajja abakadde. Kino my dear sister kirimu implications 3. Ekisooka, omwami oyo takyalina kipya. Ne bw'onaamugamba nnyina olubuto baamugamba dde embuto. Omwana tasomye, yabulwa dda ssente za school fees. Buli kimu ky'obeera nakyo.
bw'obeera mu sisitimu ng'eyo nti oyingidde mu laavu n'omusajja mukadde nga talina kintu kyakwongerako nti akuzimba bizinensi waizi nti akuteereddewo kino oba akuzimbidde amaka oba kinga toyina ngeri gy'okulaakulanamu naye nga jja simuli mu laavu akutwala n'olya n'okyakala n'okola ki ng'akutwalamu ebyo byakwavinga bulamu. Manya bulungi naawe oli kyakuzanyisa gy'ali. Ekyokuzanyisa ebimu bibeera expensive. Osobola omusikako akasente naawe ne weekulaakulanya ng'omuntu kubanga sente aba azita. Omuntu omukulu nga tatammane nga tagaba akusinga obukulu ayina abaana bakwenkana. Ekisooka temugenda kuwangaalira kumu. Ogenda kubaweza emyaka 35 ng'ayina 65-7. Olwedde jajja ewaka by'owetaaga takyasobola kwebaka naawe bulungi. Abasawo oluusi ebimu babimugobyeko. Tanywa sukaali, tagenda mu ndongo, takola ki. Kati olaba essanyu lyonna otta essanyu bw'aba tagaba ssente nayo kati tofuna ssente osena essanyu omuntu kasaabira nga tajja mu eriya yo. Oyina muwembe ejja kumugjamu kyoyagala omala oteme. Simanyi oba munaakawulira bulungi kano. Abakulu bagenda kuyomba. Otherwise abeere malwaliro nga pwejjanjaba olaba akyali boyfriend oba walonda mulwadde. Wasoma Nansi olabirira balwadde before it's too late. Obuntu obutini. Vidiyo eno njagala ogiwulirize ng'oli wekka. Mukama akumpeera omukisa.